He kills patients a lot. Ziggy is an example. He killed him. He kills patients a lot. Ziggy is an example. He killed him. Akankakali nkyali bize mwana mutwaliro. No patient. There's someone at Murago who's killing people. Nga balina ne plan B nti butayagala kuddamu you pay this certain amount of money. He did an exam, he got 16%. Baana bange nga bawayo sente nga babawa papers entuufu tebasoma na last semester. And the Ziggy is just Ziggy, but we have lost thousands and thousands of hundreds of young people because of that man. Nga omuntu eyajja okujjanjaba abantu ate nga yajjanga mutemu. Very crafty man, very crafty, very crafty. That's why I called you, because I think maybe you guys can handle him. Tubaniririza ddala ku mukutu Tamalemirundu official oba TMO official. Tulina emikutu Tamalemirundu official, Joseph Tamalemirundu ku Facebook, saako Twitter na Instagram. Okono kwe tuyisa obubaka bwaffe bonna bwe tuba twagala okubatuusako. Mwebale kuwagira, mwebale commentinga, saako n'okusharinga. Yongera osharinge era osubscribinge. Sijja kulandaga leero emboozi gye tuleese egenda kututwalako ekiseera ekiwera naye era nga tujja kuba tugigusa ku lwa Katonda n'ensi yaffe tugguse okubanga tukutuusaako ekitundu kyaffe ekya investigative journalism ekiyitibwa Abasawo, Abamafia. Abasawo, Abamafia. Lero tukutwe ku nsonga y'abasawo mu ggwanga Uganda gye binaggwera ogenda kuba ofunye ekyokuyiga saako ekyokutegeera ekyekusifu kye tukuleetedde ku mukutu. Omukutu guno guliwo ku lwa byabufuzi bukulembeze n'okukuba ttooki mu biba biriwo saako n'ebyo ebirijja. Tukola okunoonyereza ku nsonga eziruma bannayuganda n'okuzaanika muzifunemu ekyokuyiga. Ensonga gye tulese olwaleero nkugambye tutandise episode zaffe olunaku olwaleero eziyitibwa Abasawo, Abamafia. Mu kye tukuleetedde olwaleero kiyitibwa episode zaffe eza Abasawo, Abamafia. Abasawo, Abamafia. Tamalemirundu official kwe tuli ku mukutu. Twatuukiriddwa abasawo abanyigiriziddwa, abasawo ab'ekyayi naye nga tebalina bwogerero. Ku mukutu guno kwe bayise okufuna obwogerero. Abamu bali kuno, abamu bali bweru wa ggwanga badduse mu ggwanga olw'ensonga nti abasawo tebalina bwogerero. Abasawo bano batuwadde ensonga ze tubaleetedde olunaku olwaleero zibaluma, zibanyize, naye ate nga bagenda tuwa obujulizi obutuufu obukukunafu obugenda okuyamba eggwanga lyaffe. Mu kye tukuleetedde olwaleero abasawo abagundiivu mu ggwanga baanise abasawo Abamafia. Olwaleero tutandise episode zaffe eziyitibwa Abasawo, Abamafia mu ggwanga. Bulijjo omuntu yeebuuza mu Uganda lwaki abantu bafa kyeyonoonere ng'ewalala si bwe kibi. Abasawo Abamafia mwogendo ki okukinnyonnyoka? Obadde okimanyi mu bintu bino bye tugenda okuleetera nti abasawo batya olw'okuba bali professional, balina standards zaabwe mwe bayita okubanga baggusa ensonga, naye kino tikisusse standards kibasusseeko, batutuukiridde ne tukola episode zino eziyitibwa Abasawo, Abamafia. Mu episode zino ogenda kulaba ki? Obadde okimanyi nti mu Uganda mulimu omusawo atta abantu naye ng'omusawo n'akikola kagenderere, abasawo bamukooye
bagala tumwanike abatatya mu episodes z'abasawo abamafia. Obadde okimanyi nti emulago waliyo omusawo atunda mulago ngamba main referral hospital waliyo omusawo atunda ebyuma by'eddwaliro abitunda abiguzanya abifulumya atya ye lwaki yenyigidde mu kikolwa kino abasawo abamafia ye episode yaffe esoose. Obadde okimanyi nti waliyo emulago main referral hospital waliyo omusawo yafuna max 16 emu 216 ku nkaaga ezetagisibwa okuyita naye nga gyali alongoosa. Omusawo ono gyali mu balongoosa yafuna max 16. Abasawo be yasoma naye bamwanise kibasusseeko kibaluma. Abantu be balina okulongoosa nga bo nga bafa nga ye abeeteekako abalongoosi yafuna 16 mu kigezo. Abasawo abamafia. Obadde okimanyi nti mu Uganda mulimu abasawo abaakoma mu mwaka ogusooka ogw'okusoma obusawo naye nga kati bakola empapula bazijjawa. Tubaanise mu episode zino abasawo abamafia. Obadde okimanyi mu butambi buno bwe tukuleetedde abasawo ab'ekyayi omukulu omwe emulago ng'era bamuwaddeko obujulizi. Twali bitaddeko nti tufunye obujulizi, batuwadde obujulizi nti omukulu ono mu ddwaliro yalagira abasawo abato abaakajja mu system nti bwe baba bakoze omulimu gwonna ogw'okulongoosa omusawo omulwadde naawona a successful operation balina kuwandiikawo linnya lye nti yamulongoosezza. Obunyiivu obulabi kyokka ng'omuntu singa afa yaleka ekiragiro omuntu yenna singa bamulongoosa n'afa bateekawo mannya gaabwe kwawonye balina kuteekawo linnya ly'ekiragiro kwafudde balina kuteekawo gaabwe. Omusawo omumafia abamafia abasawo abamafia episode zino. Obadde okimanyi nti mu Uganda mulimu omusawo atunda abalwadde e India bamuwa akasiimu commission simanya kukaba kasiimu. Abalwadde batuuka nga basobola okulongoosebwa mu ggwanga. Abasawo banyiize balina obukugu balina obusobozi basoma eggwanga lyabasomesa okubanga basoma ebintu bino basobola okubikola naye omusawo oli bwe batuuka ng'awandiika ebbaluwa nti bagende e India yafuna akasente commission. Tumwanise omusawo mu mafia abasawo abamafia ze episode ono atunda abalwadde ne bw'aba tabatunze India ayagala abalwadde bano bave emulago bagende mu ddwaliro eddala eriri private gy'abatunda n'afuna commission. Naye ng'abasawo we bali wali abasobola okukola ku kintu n'obusonga obutono bwe bagende India afuna mmeka abayisaawa bazimusasulirawa bamusasula mmeka. Abasawo babyanise tuwulika ebiwandiiko kuliko amaloboozi kuliko video. Tutandika episode y'abasawo abamafia. Mu Uganda mulimu abasawo abagaba results za laboratory nga bagenza okukebera nga nfu. Obadde okimanyi mwebali twanise abasawo bano mu ggwanga lyaffe Uganda for God and our country kwa Katonda n'ensi yaffe. Ekyo kye tugenda okubayamba ku mukutu guno. Abasawo bayingira ogwa laboratory tebaabisoma bakuwa result senfu kiki ekivaamu. Obadde okimanyi nti mu Uganda ku balwadde 10 abakebererwa mu lab 8 bamira eddagala kyamu 8 baweebwa results nfu. Eno research nayo tugenda kugikuwa ogenda oginoonyereze kola nti oba ntuufu oba nkyamu omira eddagala ly'omusujja nga siri obadde olina okumira bakukebera nti olina siriimu nga kituufu oba nga kituufu tomulina ne bakutandisa eddagala. Report etulaze abasawo bakebera mu lab ne bakola results enfu era abalwadde 8 ku 10 mu Uganda bamira eddagala efu. Musaasire gavumenti erigula eddagala nga lya musujja. Waliwo abalwadde b'omusujja 10 naye 8 ne gumira eddagala ly'omusujja nga fu olwo abalwadde omusujja abaddala. Abasawo bamafia ze episode zetusaba okuludde. Okimanyi mulimu mu Uganda mulimu omusawo atambula ne kamera mu kiwato mukungu munene atambula ne kamera ano mu kiwato yagamba abasawo banne nti pisto era mukozi w'ekitongole ekimu ekinene mu ggwanga ojja beewulirira. Abasawo buli amugambako amugamba nja kutta twamuguddemu
taba na pisto eba kamera akikola atya atiisatiisa baani ye yaani tubakuleetedde omanyi omuwendo asindikibwa mu ddwaliro gwasasula eddwaliro eritali eryo lyabadde alina okujjanjabibwamu omusawo no bamuwa ssente meka mulimu ensonga nnyingi mulimu abasawo abava mu ziyunivasite z'omu nsi yonna okujja okusomera emulago mulimu abasawo abava emakerero okujja okusomera emulago mulimu abatuweereza ebyuma by'obwereere oli tabituwa n'abitunda mulimu ensonga zonna tutandise okuzibula amaaso tuleese obujulizi ebiwandiiko amaloboozi okunoonyereza research saako n'ebirala olwaleero genda kutandika n'omusawo omusawo ono erinnya njaddisirikira kuba kye yansabye sijja mubabuulira naye ngenda bateerawo obujulizi obukakafu kubanga abasawo muli batiitiizi mulemu okugamba kuba banyigiriza ffeno tufa kakati abasawo abatono bamaze okututuukirira ne batuwa ebyo ffe tujja biggusa tujja makinga sure nti identity zammwe tuzikuuma mutuwe obujulizi mubwongere mu butuwe n'ababadde tebakimanyi basobole okukikola ki okukimanya olunaku olwaliro nkuleetedde episode eziyitibwa abasawo abamafia olwaliro gwe tutandikiddeko musawo yali wano mu ggwanga n'awaŋŋanguka n'agenda ebweru ekyamuwaŋŋangula kwogera ku nsonga zino bwe yayogera ku nsonga zino yatiisibwatiisibwa okuttibwa yalumbibwa ewaka paka lwe yeevaamu n'agamba ensi yange kanjabulire omusawo omulala yalemesebwa okumaliriza ebitabo bye alina gy'abisomera gy'abimaliriza agenda kukubuulira obulipo ye kennyini yakubuulira obulipo gwe tutandise naye atubuulira kiki ekiri mu laabu kitandika kitya gumiikiriza bamugumiikiriza wuliriza genda mpola osobola okutegeera ensonga y'abasawo abamafia tubisaba okuludde n'omusawo ono ng'atubuulira ensonga ez'amazima ziteekeko naye ekisinga obukulu tuteereko komenti yo mu byowulidde tuwabule tubuulire kyotategedde abasinga tukola okunoonyereza kuno naye tusasulwa ki tusasulwa like yo tusasulwa share yo tusasulwa comment yo ekyo tusasulwa twegatteko tulwanire eggwanga ekyokufa mutera okugamba tujja kufa naye era n'atayogera afa n'ayogera afa byebimu katusalawo kimu ekyo tutwala mu maaso tujja kufa naye nga tumaze okulabula genda ku mukutu guno katandike n'omusawo ono ng'atubuulira kiki ekigenda mu maaso omusawo ono atubuulira kiki ekigenda mu maaso bw'oba otandise okuwuliriza akantu kano teekako komenti yo kubanze siri musawo sibitegeera bw'aba waliwo obulimba bwonna buteekewo wansi nti okusinziira ku ebyayogedde waliwo obulimba ekyo kituufu ekyo kikyamu ate teekako tik olaikinga vidiyo tuzzeemu amaanyi tusobole okuwa ebintu ebirala kantandike n'omusawo atotola ensonga za laabu yaffe etya n'obujulizi ku basawo abali mu laabu abakoma mu mwaka ogusooka naye nga kati bebawaliza utisi z'omusujja nga walwadde tebabaweza TB tebabaweza siriimu bebakola babisobola ogenda kukimanya Tamale Mirundi official tutandise abasawo abamafia akanka kali nkyali bize mwana mutwaliro no patient ndino Dubai nengenda kakuwa for kagenda ku attention na se kankubulire kanabera kali package to well tugenda ndoza kuba ne like answers ku question is but is single questions is single obonjo okubera mbana Uganda more especially mu health ebino bazunge ebya TB ebyokufuna eddagala erigenda omugema I think tujja kuyambibwa that is if it is packaged well so kamale kondowooza ng'ekiro I'm going to send it to you zebita jebaleko funyewo kadde naye ononsonyiwa munango kutawaanya naye nina ekintu kinalaba myaka eminene emabega naye kati nga kirabika kyetaaga okulwanyisa oba kyetaaga kutuula mu kkubo oba kyetaaga kukyusa sethouse entebe ebeete ku bypass ewaffe oba kyetaaga kukyusa mannya g'abantu forward waliwo ekintu ekitaaga okukwata tukooye abantu okusalawo ebintu ebimu okusinziira ku people's names aboccupyinze the front chairs nga atunula mu feesi
n'akakasa ekitandibadde kituufu mu byobulamu nga mmaze okukola koosi yange ya nursing. Nalinga nnyo interested mu laboratory omwo naye simanyi lwaki, nga njagala nnyo okumanya ddala lwaki kuba twafunangako results enfu nga nyingi ng'oluusi ne lab ezimu ku medical centers tezeesigwa, ng'omuntu asindikwa ku medical center endala akole lab ku laboratory endala, those private labs otera okulaba nga batusindikayo si nsonga nti tests ezimu fine ziba teziriiwo, naye ezimu ziba weeziri ng'omusawo tagenda kwesigaliza tizigenda kuva omwo munda mu laboratory olw'ekintu kyagenda okukola oba scan that sonographers. So aba ayagala ne baba bamuwadde report okuva mu laboratory eyo oba that scan gyaba akoze, afuula nga afuna scan endala and he compares. Kino kinkutteko okumala ebbanga, nagenda nengenda nsome laboratory kuba nali nina interest muyo. Nagenda okusoma laboratory ka story kaneneko naye nsaba ompe ku budde mukwano naawe okawulirize. Nagenda nensaba ekifo ku Kampala paramedics eri Bukotaawo. Ebyomulago byankyankalanya bingi, byantuukako bisaagala kwogera bingi byomulago school eya laboratory, nursing, clinical medicine. Musobole okugira okutunulira engeri gye balondamu abantu abagenda okukola medical courses. Munoonyeemu engeri ekyo nakyo mukiri. Kakati bwe nagenda Kampala paramedics, bwe natuukayo nga bambulira lunaku lwakukomawo for interviews, nga nkomawo nasangawo abaana nga as usual munaye nga mugenzi, twasangawo abaana ne tukola interviews ne ziggwa. Naye nagenda sirina document yonna gye na presentinga nti naliko mu ddwaliro. Naye ekibuuzo ekyambuuzibwa enewe kituufu ku interview, buli muntu akubuuza kyayagala. Omusajja yambuuza what are nosocomial infections, of which nga ne mu ddwaliro muyinza okuba nga abasawo ne bwe bakuŋŋaanya awo abayinza okukikubulira batono okujjako ng'oli abadde mu active duty. Naŋŋamba which is okay, omuntu akubuuza kyayagala. Nambuuza kuba nali nkimanyi, nambuuza to explain all the systems of the body, which is fine, ekyo tekirina buzibu. Naye nosokomyo omuntu atagendako mu medical toyinza mubuuza nosokomyo infections okujjako ng'olina kyonoonya. Naye nabaawo sirina kye notisinze, nali manyi nti ffenna tubuuziddwa bibuuzo. Nina bannaye ne mbabuuza bannange bigenze bitya nti omusajja atubuuzizza. Abasinga baasalwako nembeera nga ku gurupu gye nali nayo twayitamu abantu babiri, nze n'omwana omulala bamusalako mu first year second semester. Naye mwerabidde erinnya lye, nja kumujjukira, nja kuwa ne ku namba ye. Kati tumaliriza abatusololist nga tuyitamu tutandika okusoma. Kati tuba twakamala wiiki emu bbiri, nga omanyi nti oba getting used ku banno, funa ali atya, ofunamu emikwano biki. For us we wanted to do it as a group, ffenna tube nga tuli kimu, ffenna tuba mikwano. Twali nti tuli bakulu, mbagamba ne tulina kukolera wamu ebintu bijja kutuleega. That's what we did. Naye tuba mu wiiki ey'okubiri tulina we twafunanga tuli ekikomando, ebyo bimanyi. Tuli ekikomando, waliwo omwami eyajja, omu ku baali ba interviewers aba yali kumu ku panelists, nga tawezonnamulabako okusomera okwo, agenda okujja ne mumujjuka ne ŋŋamba bannange omusajja wuuno, omusajja yambuza ebibuuzo n'entya n'ensi. Kati n'abaana bannange abalanga nti nange yeyambuuza, abasinga obungi yali yatobuuza. Kakati tuba tuli awo bannaffe abava
amusobola okukyogera naye ge mazima abava mu abwe kati twali nabo omanyi baali bangi ku ssomero reason being nti nyiniriyo weeyo ekitali kirungi kusosola amawanga naye bakitukola bwe tulina okiyitayo tukiyite tutya munnange kaakati tubuuza kino eno evidence njina era nsobola n'okugaa nti gundi ne gundi ne gundi even I can give you the numbers kuba gye tugenda mu maaso kiraba kaakati batubuuza nti interviews ezaaki netubabuuza temwakola interviews ezawano nti nze najja buzi kusoma tubagala temwakola interviews lunaku nti nze wajja wano bampa admission bonna from the other side nkubuulira amazima bafunanga bufunye admission kyatukubuwala nekiggwa nga bwobimanyi twagaera kiggwa zibana abaana naye tulina kusoma olunaku lumu lugenda kutuuka nga gwe oli mu kintu ekyo nga like a patient ajje nga yeggwaliwo gwe olina omumukolako so ebyo ebyapo obireke just be confident mu kyokola so kakati tumaliriza tusoma era nga munaye bobimanyi naye nga tutuula gundi semester yasooka it was fine nti buli kimu kyatambula bulungi kyali kiri mu tteeka nti buli muntu alina okuba nga alabye papers ze yakola results ze n'azisainingako nga tezinagenda kutwalibwa alide yoheb kuba kyekitongole ekitegeka abasawo okuva ku laboratory clinical medicine bano abakola scan also that. So what we did, we went tumaliriza okusoma tukola papers mu semester yasooka which was fine kati era twali fine kubanga nti omanya nti nafunye zino era nwanira zino ekyo nekiggwa kakati semester abantu abamu yabayisa bulungi semester eyokubiri eyingirawo etteeka eryatuweebwa nti buli muntu alina okulaba results ze nga tezinnagenda lyavaawo ku ssomero kubamu kuffe abawano era nakigamba director embaga bannaye muleke kutraininga terrorists tutraininga abantu abagenda okwesanga bebongeko tutraininga omuntu agenda okusanga mu ddwaliro nga mugenda kudiscussinga ebintu ebimu ku magezi si kusanga muntu nga omulabanga omulabewo so nekigaana ate nga bannaffe abeeri be balina okubuulira naye lwaki kiri bwekiti nga nti gwe bakuwadde zino nga bampadde ezo nga ate nafuna zino netukomplainingako ne baagala okutugoba nembagaba waayi tugume ekyokukola tewali netuguma ne bakola bye bayagala nga tetukyasayininga ku gundi ezo wabula omuntu omulala bayomuyita kefa ajja n'asayininga ku Saturday kubanga kefa naye twali tumutane tumugamba osayininga otya ebintu ebitali bibyo netuguma tugenda okumaliriza semester yokubiri nga curriculum gye baatuwa gye tugenda otambulirako nga bwomanyi nti no semester ngenda soma ku student eno neno ogenda otuuka mu makati nga bongeddemu ekirala ate nga kyebongeddemu kyamaanyi nengamba ekintu kino abantu abaatuula ne bateesa kino bwe kimu ne bakiwa obudde lwaki bakola bwe bati kati waliwo lecture omu eyatutemyako n'atugamba mwesonyiwe yoaheb musome busome yoaheb eri disorganized ebintu bye bakola tebalina bumanyirivu bumala kutegeka baana kugenda ku ddaala eriddako laboratory koffe kale tufunye information okuva ku sister koffe kale nga tugenda ewaka tugenda okukomawo enkeera nga tugenda okukola pepa nga ziri confirmed ziri bbiri nembuuza Alex amawulire gano wagajjeewa Alex nangamba amawulire gano nafunye pepa okuva ku awo omuwala bali omuyita lawyer awo ne plan
waliwo omulaba ali bamuyita Steve mbona from the other side baliwetu Alex bya simazeti bya gambo zabuza kakati tumala okufuna papers ezo mumbeera eyo tutuuka mu semester eyokubiri eya second year twali tulina okukola hematology naye nga pepa eri emu eyatuweebwa era gyetwasoma ffenna gyetwasoma kakati nga bannaffe ekuba nakigambeko nti bannaffe bakolanga past papers okuva ku coursework ge twakolanga olwokuba nti bo administration yonna yali abantu all they used to get papers ne zino zetugenda okukola eza assessments bazifunanga maka yazibawa bamuyita makaraj then ne papers zetwakolanga ku finals bazirinanga kati nze namukwano gwange omu baali bamuyita Alex ku semester eyo Alex aŋŋamba ankwatibwa ekisa Alex aŋŋamba era ddi omanyi obuzibu bwazira mbabuzaala buzibu ki nabanga semester eno tugenda kukola papers za hematology ebbiri nga zanjawulo nembabuuza kuko kyankuwala nembabuuza kitandika kitya nga kitwasoma pepa emu tekigaana okujawulamu oba bajawudde nga bayagala nekitandika kitya okutuwa papers ebbiri nekitampisa bulungi kakati nze ketwali nti bano abaana batuyisangamu amaaso nembagamba nedda bannange betwali nabo bekitunizeemu kuba buli muntu egalisiza olwedde liteeka gyesaakolera assessment kuba ate nga butakola assessments nebwoyita bulungi okyateeka kuwa max nembagamba nedda tukole bwe tuti waliwo omwami bamuyita Mr. Agre yomu ku baali batusomesa nembaga tukubire Mr. Agre simu tumubuuze kati nkubira Mr. Agre simu muga Mr. Agre ekiriwo kiri bwekiti ne bwekiti batugamba oli another paper gye tulina okukola ku semester eno this question atugamba nedda tekisoboka yena atugamba naye ebintu bya allied health mubimanyi nangamba okusobola okufuna amazima kenda obuuze omu kuba integrators supervisors abali okuba supervising ajja kuba wamawulire amatuufu mugende wakanga mumanyi kyomugenda okukola konfukale era kyenakola omukyala bamuyita nta sister nakasobya lya welcho yali akolera Zambia ekyamumbuuzisa lwakuba sister kati ngende wa sister mubuuza nemugamba sister munange waliwo ekiri bwekiti bannaffe batugamba bwe bati ne bwe bati naye bantu bano batera okuba ne information entuufu sister nambuuza mwabbye ebigezo nemuga sister mune tetunaba naye bannaffe badde bakikola nekimugamba kaati nemugamba ani abagambye nemugamba munaye bakitugambye munange yatugambye nangamba ekiriwo ekiri bwekiti ebintu bya allied health oweyohebu bitambulira ku program curriculum eraga ppm examination card olina ppm nanzigirayo ekirala ku lupapula timetable kubali pa timetable ngeraga ppm n'ekipapula kubali bakolera ngeraga ppm gye nina okutuula ku budde obwo nangamba nti jangu enkya ne banno so nayagala mujje enkya mutuule wansi mukole pepa yammwe bwe mumala mugende oba mukyagala tulabako mulinde pepa gye babagamba naye nga teriyo babalimba kati tuvaayo nga tusanyuse twagala nti mwabaddeko bya kisiru tulyawo nga bwomanyi abaana abasoma mu kubalobe kuba amanyi gatugwa from the start kubanga twabuuza tutandikedde wa Mr. Agre tumubuuziza n'atugamba naye era this already retake ekyokukola tewali kati twayingira mu pepa ng'omanyi okusoma okumanyi omanyi omuntu omukyankalamu omufu omutwe so that's how we were kakati bannange ebizibu biri mu nsi muno tumaliriza tugenda
eyo bakaali kasengejja erono most of bonna abaana baano munasigalamu omu kuba balina etteeka nti the moment you fail to then you have to repeat. Bonna we were cut off, nze nasigalamu. Kyannuma bambi abaana abo kyannuma olw'okuba nti baali bataddemu nnyo bambi kyabanyiga nga toyinza kuddamu mwaka mulala sikulimba olw'okuba emivuyo gy'abaana abasajja kati bo bennyini ku allied health nga balina ne plan B nti toyagala kuddamu you pay this certain amount of money. Baana bange nga bawaayo sente nga babawa papers entuufu tebasoma na last semester ne babawa ebipapula ebikola ne babawa license ne babawa certificate bangi like 9 ne bakita ne bakiviiramu awo. So kitegeeza bali affected naye bali mu health institution. Ate nga nali nakikulirako ddadda nga nkola intani yange namuŋŋoona waliwo omwami yakyogerako awo was among the in charges. Kati netukireka neŋŋenda bansaba $50 nagendako ne wamuze emirundi bansaba $50 if I don't need to repeat the paper. Bwe mba zisasudde I have to receipt that paper. Neŋŋamba kitandika kitya omuntu okufumingawo ebintu bye just cause there's work to get money. Nagezaako okwekubira enduulu mbantu naye you know our country nekikomaawo. Kakati buzibu nobulabise kati nti most of people let's say 10 nti abantu babeera 10 nga bagenza okukola an investigation mu lab. Ennaku ezo nakolako ne malaria consortium bakizuula nga abantu 2 bebafuna results entuufu that is concerning twali nnyo ku malaria. So only 2 could get the best results. Abantu abo 2 10 bonna ate nga bafuna eddagala. Kitegeeza nti kuli bantu 10 abantu 8 bamira eddagala lya bwereere ku malaria. Ezo gundi kiri ku record ne malaria consortium. Check with malaria consortium. Kakati bamala tutraininga malaria consortium yasookera mu Wakiso. Ndoza wayitawo omwaka nga gumu ne baagala okulangirira Wakiso okuba ngeri malaria free. Kitegeeza nti abantu malaria taluma abantu olw'okuba nti bulwadde bw'amaanyi. Aluma abantu olw'okuba nti abantu mu laboratory tebasobola mulala. Same applies to TB. Jjajja wange abadde ku ddagala lya TB naye nga bwomanyi muneewo wafumizibwako abadde ku ddagala lya TB ng'ali Lubaga. Nengenda okulanga jjajja talinawo quality gundi signs za TB. Neŋŋamba jjajja nedda eddagala liveeko nga limulisa bubi ako afuuse bluish biki nga liveeko. Tumutwala ndowooza mulago twakozesa $50. Tugenda okumaliza nga eddagala lyabadde amira libadde lya TB naye ng'alina kansa. Kyatuuka ku muganda wa gate kituuse ku Franka mukwano gwange kituuse ku Mr. Paul a teacher at St. Joseph. Bingi kiyinza okuba naye kyakutuukako nti omuntu kati okufuna eddagala mu Uganda bakusooka ne bagamba infection. Nomira eddagala ya infection buli gwako olina kugala nedda typhoid. Nomira typhoid ogenda okumaliriza by the time they testing nga yakumanya nti malaria yakuluma nga ne sente z'oyonoonye zigula bajaji obanga zigula akataka somewhere. Ekituufu kyetugenda okukola allied health oba UAHEB edisplaying empapula kwe yategekera abaana abakola laboratory certificate year 2014 2017. A moment Mr. Peter, I'm sorry those ambadde
oba kyannuma mbadde mu kampuni za science delitens nkusaba okumanya byonna ebiriwo okwongera kwa political mileage n'okukakasa abantu kyetugenda okugoba kyekituufu. Nali na comparing empapula ezo kuba nali nawandiikira abantu ab'enjawulo ebitongole ebyenjawulo mu health ne mu ggwanga. Namala ebbanga bintu binali njagala okuwulirira ku kingdom wenajja nekukubira essimu so nesitakulaba. Kati nkwata ebintu nesiga mwami Elvis nga njagala lulimeya abitunulemu tulabe ekyokukola. Kati mbiwa Elvis laawe ngenda Elvis nga sibimugjeeko kuba byalimu obuzibu munnange abantu batuuka n'okwagala okunzita eŋŋampa owaayi kansegulira ensi yange n'essimu kwagala nembulumya obungi. Naye kati mwine eddoboozi eddene erisinga ku lyaffe. Manyi abantu bangi mu Uganda bangi bandigasiza n'eddoboozi lyabwe ettono. Kati ng'eryange mbadde nsaba kuba tetugendako kununula ggwanga. This is a task. Nkusaba bw'oba osobola Mwami Elvis alina ebintu ebyo political assistant wa Lord Mayor namuwa package yonna original papers zange zonna nga mmanyizi wa muntu naye ate nagenza okugenda nga sibimugjeeko ate namukubidde essimu ate kati it is difficult to identify you biki. Kati bw'oba osobola ogendewo, bw'oba tosobola nakyo kiŋŋambe ziri papers zenawandika kuba nali nawandikira ku speaker nga nawandikira kwa MPs awo bonna awo Kampala awo era bawandikirako neoka bwebiteeka ku parliament tebabifuna kuba nali mbiteeka ku parliament. Nawandikira poliisi nga nsaba okwekalakaasa neŋŋaana nkimanyi papers ezimu nziineeka naye kizibu simanyi asobola zikuwa naye ng'ezimu nziineeka ne gundi eyasembayo eya Nakiwala Kiyingi neya speaker. Kakati ekizibu ekiri mu health abaana baffe bafa abasa kibi naye ekiri mu health kimu nga bwolaba poliisi bwetwekwasa bwetubugera lwatu nti CID erimu obuzibu. CID bwetakola nebwoleta ba sharp shooters baba tebalina kyojja shootinga kubanga bajja kugenda nga okushootinga agenze then will you shoot trees ne medical bwefaananga na medical erimu paati gyetutawa kitiibwa era eweebwa akasenge katono bw'oboogerageranya ne ku settings endala naye ng'ate yeesinga amakulu ya laboratory. Ogakawo mbadde nsoma laabu naye ebifo byonna gye ndabye mu laboratory gitandika okuva ku masomero gye tusomera paka mu kibiina oba mu kitongole examininga abasawo ekya Uganda Allied Examination Board nekibategekera okukola curriculum nti nabo bennyini si balambulukufu mu bintu byabwe tebamanyi ki kinaakolwa ddi naddi abaana banakikola. Ebintu byandibadde birungi ng'obirabako netwogera ng'olaba ku curriculum examination paper ne transcript eyafuluma mu kiseera ekyo so nsobola kubinyonyola ng'obirabako noŋŋamba ate wano nenkunyonyola ate wano nenkunyonyola ate wano nenkunyonyola then nolaba engeri gy'ogenda okikwasaganyamu. Kati bw'oba tosobola kufuna bintu bya mwami Elvis kuba byo ekirungi kyayo nti bina n'amabaluwa ge nawandiika nga nkawandikira abantu ab'enjawulo. Ba MPs boolaba awo tebakulimba nti ba MPs bakola bino bye basobola waliwo bye bayitako ng'obwongo ngambye bunaawuuse. Abasawo tubalaba nti sole abantu bafa kati ng'omwana wa Muzeeyi Mirundi yannuma newankubadde saaliwo era nanyolwa lumu naye kuba musajja wange nnyo kyannuma naye mu busawo tulina ekintu kye tugamba nti scan oba laboratory yekuwa kyogenda okukola
yewa omuntu obulamu oba yebutwala. Tunenya nnyo abasawo, siwagira musawo yakola kintu ekyo kyali kibi, naye tunenya nnyo badokitazi ensobi ze bakola naye ne tutamanya ziva kuti. Ate dokita tajja kibabulira, bw'ogenda ennyo mu maaso nze emirundi agende mu maaso naye obulumi obwo kinsiko mubeerera ekizibu obulumi obwo alabe ku results ze bakola omusawo ze yatuma bagende bakole mu laboratory. Ziteekwa kuba zaali nkyamu, omusawo agenda okutuuka eri nga yasaze dda ne scan nga tekirina afuuzibwa. Manya bugezi bw'okakasa nti ogenda kwesimbawo kola sabe mu bakyala abanywa eddagala oba abazadde ng'obajjako information. Kola nga research, a kind of bagita investigative journalism. Bajjeko information about the scans ezabakulwako nga balina embuto ezo n'ebyabatuukako. Ogenda kutuuka okulaba ng'omusawo asala omukyala ng'ekigenze omuntu kyawandiise mu scan okuba okuva mu ka TV nga si kituufu, yeesanga naye nga talina kyakukola nga takyasobola kutaasa. Mbirabyeko mu theatre nze ebbanga ddene limmazeemu, mbirabyeko ng'agenda osaanagaba ne what's this. Omukyala n'afa, omuntu amaze okufa, olwokuba afudde ne mudde eri mu kusoma babatwala like ebanga nti baba flashinga nti omuntu afa naye nga ekyamuse medics bamuzi ensobi zaffe ze twakoze naye nemutuuka eri nga mugenze kwekonsolinga lwaki wakoze bwoti, lwaki wakoze bwoti, gwekola bwoti, lwaki wakola bwoti, nga omuntu eyajja okujjanjaba abantu ate nga yajjanga mutemu. Kati bwe kiba kiganye sole ekyabakyala kikola ekyo sikinako wakikolera. Nina jjajja wange mweno gundi gyogenda okukola, nina mujjajja wange abadde Lubaga ng'afuna eddagala lya TB naye nali nkyaliyo naye nga omulimu naye nga wabugumizibwako ne mugana edda tugende Mulago. Omukyala ebbanga lyonna lyamaze ku ddagala lya TB lya kifere, omukyala kansa yamuluma. Okiraba kati kitegeeza doozi gye yamize eya TB ebadde erina omuntu gwesobola ottaasa. Okiraba annange TB ne bwaba kati akutte jjajja mu kiseera kitegeeza agenda kubeera resistant gyali, ajja kuba takyawulira ddagala. Okiraba TB bwagenda mu maaso. Nina omukyala enansanaawo naye yaliko ku ddagala lya TB okuva Lubaga awo, bagenda okebera ogende Mulago nti tolina kintu n'ekimu. Nina omwami Frank bamukebera nti mulwadde wa HIV, tugenda okumaliriza okgenda atandika eddagala maze omukansolinga mugumiza abamugamba toyina nakati ebbanga lye yamala mu kaseera abamugambye olina ayinza okuba yeesiga obulwadde ese okusinziira kuba nze mumanyi ne bye yakola yabiŋŋamba. Kaakati ninamu omusomesa eyali ansomesa ng'emivuyo gye teginnatuuka, emivuyo sole nga gizza egyo gye nkulagiridde okufuna ebipapula ebyo, transcript, examination cards ne curriculum. Bwe naabiganye ombuulira ne nkufunira omuntu agenda obikuwa kuba kwojja okusinziira okujja evidence ng'ogamba kyali bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti netufuna kino bwe kiti ne bwe kiti netufuna kino bwe kiti. Mugenda kumaliriza nga mutemyetemye health nga okulwala tekuli ku bantu kweyisa bubi naye nga kivudde mu basawo nga abasawo ate bongera kipromotinga. Kumaliriza ngenda okulaga ekyaliwo nga semester ewedde sole nga course ewedde abaana bonna abaagwa ne be baasalako mu first semester, second semester of first year baabasaba akasente ne batasoma. Jjukira ebbanga eryo byonna baali tebasoma paka mu semester yasembayo mu mwaka ogwasembayo, baabasaba akasente. Kati basawo bakola njabba kuweereza lati tukinaba kyetaagisiza n'ebifaananyi byabwe kasita onookikuma kiri confidential.
kakati ninamu omusomesa yali ansomesa namugambye ninamu academic registrar kati ndowooza yamaze medicine yawo Makerere naye mwali kuba twatusaze okugenda mu kooti ne kooti netulimisa enguzi yeeyo munnange nayo yannemanze. Kakati bona obumaze okikompayiringa omaze ofuna empapula tujja kukyogeraku nkuba bwekigenda otegeka nti ntulaba tugenda kukikola oddeeyo that is ku bya medical ya ngenda kukulaga how laboratory bwetta abantu kuba omuntu yenna agenda okukola ekintu kyonna amala kufuna investigations scan zisinza okutta abakyala abafiirwa omusanya abo bolaba kuba omwana omukyala ayinza okuba alina omwana nga munene scan neraga nti asobola omuzaala n'omuzaalisa tagenda kukkaka mukazi nti aba omutwale mu theatre nedda paka scan akantu kerabye nga katono mugenda otuuka mu theatre ng'omwana munene nga n'omukyala tasobola muyisaawo okirabayo kati fe tunenya ba midwives tunenya ba doctors ne tulina part gye tutakutteeko okiraba katulinamu abantu nga omwana wa Muzeeyi Mirundi namuwulira alabika lesias zizo okuba yaliko obuzibu that lesias d bwempulira nga bwayogera nti ya bleeding omusaayi negugwamu obanga platelets zaali nga ziri low abanja zetagisa okustimulate nga before kitegeeza results report gye bamuwa mu laboratory omusawo yali nfu kuba yandibadde aboosting ekintu ebyo before oba yandimuwadde eddagala eryo before okiraba oba immediately after nekitegeeza nti teyamanya platelets ezo bwotazangwira ne bwokola otya oba wadawada bagaita kuwadawada malagala mulabu nti labu erimu ddiiro nyingi pakuwa sente oli bwakuwa sente nga vaccine erina okuyitawo bingi nyinza okukoda obutaba ethical naye nga bingi so nkusaba bwetuba nga kyoliko kituufu nga kyenasomye kuno kyekituufu kwata ebintu bino ngenda kukwatirako mbuli mbeera maliriza nze bangamba kino bakitagisa ko amawunja kudda ku lw'ensi yange bangamba nina okusula $5,000 bwemba sigirina nina okuddamu nenkola pepa naga nja kuddamu njikole kuba yansuula nze nagwa pepe yannemerera nensira nenjikolera nagikola nenjiyita abaana bonna pepe eringa yali akategoka wano mu centro tunagigenderera ennyo mu kunoonyereza kwaffe kuba abaana bonna abaali affected bali baano era bonna bebalina empapula enfu si nfu nti bw'ogitunulako nfu naye kati kufa abazimanyi abakimanyi kyebakola nti kifu era kyekiseera kyowulira nti omuntu agenda mu politics oba mu kifo ekinene olina banaga nti omuntu oyo yakola bwati ne bwati ogenda okuzuula nga yakikola nga manyanga naye kiyinza okuba akatega akalala kebatukwasizaamu kuba balaga eri oluggi nti luggale ne baggula olukyamu noyita emmanju naye nga toyiseeyo nti oyagala naye olwokuba embeera ebaddewo talk about eddagala eryatukubwa eryatugemwa ku nga bagema hepatitis nalabye waliwo gwe bakwata nga bamubuuza simala sente ze tezijja mu musaala gwafuna nakyemutabye investigations nyingi nga ndi eno kambuuze ani yaleeta eddagala eryakubwa abantu eryokugema hepatitis B bwaba baali yaleetera kuba lyo yamanyiddwa era balikeberera mu labu ki kakakasa nti nno liri authentic ku bannayuganda era bwe teryali authentic ani yakwatibwa ku musango ogwo tuleme bannabyabufuzi balimu kutunuulira byabwe bokka ezo byabannansi tebibakwatako gwano ogenda okujjira ezo byabannansi tebibakwatako ani yakwatibwa mu kintu ekyo nga baba yakwatibwa yavunaana omusango ki minisita n'agenda ajja nti eddagala lyalifu tugeze omuntu akutte ejambiya ng'ayagala kukutema n'akwata etasala n'akutema n'ekunuubulako obunuubuzi oba n'ekola fracture naye nga tekusse eyo teba attempted murder nti sa attempted murder olwokuba ejambiya yakutte tesala nakodde
sisuubira nti eddagala lyali terina buzibu naye lyali terina buzibu ani yalireeta era lyakola ki era ani yakwatibwa era ba MPs ani gwe bateeka ku nninga bafunye ebirege bya Bank of Uganda oba ebyasimanya ekitongole byamakomera biki ebyo biyinza okubalemerera kuba birimu okubala kungi naye kino ekyali ku ground ani yakwatibwa era ani yasingisibwa omusango era ani yalekulira mu ministry eyo era mu laboratory eyo eya Uganda ekebera eddagala eryo n'okukakasa nti etukaganya ani yavunaanwa emiwaatwa egiri mu medical nga gyonna gikolebwa bantu kati twali ne malaria consortium amabega kaawo nga tusoma traininga ne bakizuula nti ku bantu 10 abagenda mu ddwaliro ne bafuna eddagala lya malaria abantu 2 beba balina okumira eddagala abantu 8 baba wali abwereere baba tebalina ki malaria ndabyeko wano Busia nga bakaaba eddagala lya malaria kaka katalisobola kumala bwetubanga tulina abantu 8 abamira eddagala ery'obwereere annange eddagala balireeta eddagala Museveni alireeta naye terimala kuba nti likozesebwa bubi kati abalamu abantu 8 bamize eddagala kitegeeza abantu 8 abalala abanajja nga balina malaria bajja kuba tebalina kibakola kyakumira naye ne bobeera eggwaligula ne bugubera munnyo oba sabuni nga gw'omugula naye ng'omuntu amala omunaabisa gwasuula mu ttooyi tayinza kumala waka ekirala medical centers bagamba nti oyinza okugenda mu ddwaliro ne bagamba olina infection wootuukira ku ddagala erigenda okukujjanjaba ng'omize eddagala lya mirundi nga 6 bwe kiba kyali kikutuuse okonjulira ddagala lya mirundi nga 6 sigamba nti nno omusawo aliwandiika mubi oba tamanyi nedda abasawo okutandika ku badoctors nurses balungi naye tulina obuzibu quality eva mu allied health quality kuli allied health mwe muli lab mwe muli clinical officers mwe muli bana abakola sikali mwe muli abamagumba bwe tutaaveeyo kufungiza mpale ku bantu bano kigenda kutukisa nga ffenna tulina obulwadde ne HIV kyonna kisoboka nze kukinalaba terikita so bwe kiba kyaliwo sigambye nti kyekituufu naye bwe kiba kyaliwo nti ebintu ebisinga biva eno wansi omukyala ekimutwala mu antinento kuba kumutegeka agenda kuzaala atya omwana ali atya atambula atya n'okubulira endya gy'ogenda okulyamu naye ebyo byonna omwana ali atya biki amazzi genkana biki bakusindika mu sikaani kati sikaani bwe naava ekyakulirwa abantu abategekwa bwe bati balaye mbalinira bidde okugamba bano abaana abakola clinical medicine guno omwaka kati bali mwaka gwakubiri nina omwana gwe natuwala eyo eishaka naye yankubira simu nangamba ebintu nebyenkabya n'amaziga babuletera curriculum baba akasomako emyezi 2 n'ekyuka batuuka mu mwezi ogwokuna ne baddamu ne bannange baba batuuka like almost nga bulawo omwezi nga 2 neddamu n'ekyuka nga bagenda okukola ebigezo bakola curriculum 3 mu semester emu that's the you have gyenkugamba noyo mulina nja kumukutuusaako naye ofune amalowoozi ge senga onoosobola omukuuma nga talabise ku TV kubanga be batufuga bw'ovaayo okwagala okubalwanyisa gw'oba owedde omukyala yanga nti gwe tojja funa pepa yonna okuba mu allied health bona okweyagale otandisa ebintu ebyo twala kye bakuwadde munnange tewali kyakukola if you can't win them join them for me I couldn't join them nafuna n'omutima ogutasobola sonyiwa abantu abo katonda ansonyiwe naye kaka kabingi nja kutulika nja kwogera bingi naye ekyo ekitwe so nsaba tukitambuze tofaayo bakimaze omwezi gumu oba 2 naye singa tufuna concentrated evidence egenda okwabika n'ensi etye so that is it nsaba woolemereddwa ng'ongamba wano nja kukubira omuntu esimu ebintu binaabe kutuuseeko nga yebirina okuba ekirala ko okutta abantu n'amasasi ndowooza ensonga muziwulidde ensonga zeezo
buli kyogeddwako mu katambi ako obujulizi twamaze obukuŋŋaanya so goberera bugobereza episode zino osobola okubanga ogguka buli kyogeddwa abataafuna mpapula abaagula basoma bakolawa empapula ani yazibawa byonna twamaze dda okubanga tubifuna so goberera ebyo n'ebitambula ku mukutu Tamale Mirundi official. Waliwo ekisembeeyo awo asobodde okukamalako okiwulidde ate waliwo ensonga z'ekitta bantu era waliwo eyazimpaddeko obujulizi zikwataganirawa n'ebyabasawo zikwataganirawa tujja kuba tukutegeeza zikwataganirawa so genda ku mukutu Tamale Mirundi official. Kakati mu wiiki eno yennyini tugenda kubawa ate omulala abasawo bonna bavuddeyo abasawo abatiitiizi ffe katubalwanire mwe munaamanya ffe ensonga ezibanyigiriza bwe zinaatereera ffena tujja kuba tutereeredde wamu mutuwa obujulizi identity zammwe zijja kuumibwa ate nga bitwogerako bye bituufu abo abazze egyammwe nammwe mwerinde kubanga kigenda balukira wano ku Tamale Mirundi official. Papula twazifunye ani yazibawa nani yabatuukirako eyo kale nno kwabadde agoberera ko comment like nga ato sharing nange ekisinga obukulu musharinge ku platform zaffe banafa abali mu America abali mu United Kingdom banafa abali mu kyondo kya Buarabu abali mu Uganda ensi yaffe mwonna mwongere okusubscribe nga muje mukutu abali already ku mukutu guno tubebaza nnyo. Joseph Tamale Mirundi ye Facebook page, Instagram Tamale Mirundi official, Twitter handle eri @Joseph Mirundi, saako enoko ennyini kwe muli ku YouTube Tamale Mirundi official. Tusinkana omulundi omulala mweraba.